era kitegedde. Roger Miller. Yabayita timu ewangula gyobeerangako. Kasuku abadde aludde okuwuliza music ategeerekeka. Kati Kinsa awazze agenda kuddamu owuliza music we Uganda. Mbabuulidde okitegedde. Oli agira naye bemba mujja wano tekwaba basemberera ensawo Jimbe njikwate kaso. akajate kakwa mbadde nnimba Jimbe njikwate kaso. wamaze kasoke mbabuuli Kasuku ono ne Toka Nto music wa Uganda abadde abatami lwansonga n'abakulembera bali ku kimu kya ssente. Kati tuleese vocalist ayambe n'abayimbi abatandika. What does it take to sing like Kinsa? Okimanyi, what does it take? Obera mu governor ne bakuba Kinsa, n'obera Masaka ne bakuba Kinsa, n'owulira ng'oyagala kuzaala balongo. N'abaana abaana buli dakika bo tunayimba nnyimba zibokola. Yes. Anadda boss. Mbadde nsaba. Sokodde wali tokola bintu ebyo. Dominique, please proceed to the podium. My president. Kabaka, Saha lese emikono 12 neba badagadde miliyoni emikono 12 record era buli yategese okubba akalulu awedde omugalo wa Saha naye ogenda lya akalulu mwana gwe Kasuku bano abaana ogenda bakuba akalulu so ogende mu maaso kiwadde Luzungu. Let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing you all in your different capacities. We stand before you to rebuild our own industry. We've come to unleash its good working relationships with other business stakeholders. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Yeah. We are going to legalize our music industry. We are going to make it a legitimate business. We are going to be united. I've come to unite all. I've come to serve all. I'll make sure that we are one, and that's what I have to now. Maulimi utegereke ko bulungi amanya gange nzise manda mansuri nasinga mu Kinsa ni the maso kamwenga uma president ni the maso kamwe kuorumu ni the maso kamwe kurekolagana tugenda kulwanirira amateeka gaffe b'abayimbi tugenda kakasati okuyimbwa kutwalibwa ababizinesi n'awalaba emirimu emirala tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi era omwana wa geto yenna aleeyo ng'oyimba ku nakali ya uma ogenda
Ogenda kukubira kugamba president bandidde naye bageni naki bageni nakali nsanze nnyo okubalaba ebirala nja bibagamba program president bana imwe barekujja ndowooza ebirala gaye tugenda byogera mu president naye ng'emikono 2,000 gye tuzze nagyo wano 2,000 gyegisookerwako kati buli ajja mu kalulu jangu ng'oli redde ojja oyambadde pampa kuba dijje bwe tumala after 5 minutes okuba essebatta nga tugenzi bandika Kabaka, kipewa.